tusalawo nti nedda tulina omusinkana. Bannayuganda n'okutuusa kati bakyakubagana empawa ku nsonga y'abannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya abalabiddwako mu bifaananyi nga basinkanye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wakati mu bano okulaga nga bwe bagenze okulaba nga batuuka ku nzikiriziganya naye ku bintu eby'enjawulo ebyetaaga okutereezebwa. Omu ku bannabyabufuzi bano Latifu Sebagala Sengendo eyaliko omubaka wa Kawempe North era nga y'omu ku abo abaavuganyiza mu kalulu ka mmeeya wa divisioni ey'e Kawempe mu kulonda okuwedde ategeezezza nti ye ne banne bwe babadde 17 batunuulidde okulaba nga baleeta essuula empya mu by'obufuzi by'eggwanga lino. Netugaa tuno ensonga eno bwe tugamba nti twagala peace and reconciliation, twagala dialogue for peace and reconciliation, naye ani musaale ng'ogyeko Inter-Religious Council, ng'ogyeko ebibiina bino ebyabannakyewa civil societies, ng'ogyeko ba senior leaders, ani gwe tugamba nti ono alina gaamu ow'ensonga zino zitwagala zitunulwemu? Era ffenna twakkaanya nti Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga alina ekisumuluzo kinene nnyo ku nsonga zino zonna. Ono atubuulidde nti baabuulidde Pulezidenti ebirumiro eby'enjawulo ebyabadde mu kalulu ka bonna akawedde ssaako n'okumusaba okuddiramu abantu abazze bassibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Omulundi guno gwabadde mulalamu nti abantu babadde bava wansi eno nga bawangudde ne batuuka waggulu eno nti ate tebakoze eki bawangudde, badde muno okulangirira awangudde ate ne bamusazaamu tetegulira. Twayogera ku nsonga eyo ne twogera ku nsonga ebyokulonda tugamba kati system wetukakasanga n'ogamba oli system ya biometric naye bwe tuwona okulonda presidential parliamentary system yakola ki ekyaliwo nagamba genda kinoonyerezaako nnuma n'ebirala bingi nnyo. Naye bw'otunuulira abaana abato, bw'otunuulira abantu ab'enjawulo abakwatiddwa abali makomera abamu nga beegattidde ku kali akaluwa akasooka, tulina kakati kano akaluwa akaweddewo njagala kutegeeza nti abantu aboogerwako be b'amannya. Naye tulina abaana bangi nnyo, abantu bangi nnyo, bamaama bakaaba, ab'enganda bakaaba, abakyala bakaaba olw'abakadde baabwe bali mu makomera nga n'ettaamu etandise okuwera okusoma kutandise nga tebamanyi bagenda kutandikirawa. Twagadde okumanya wano omukulembeze w'eggwanga bwe yayanukudde ku nsonga zino ze baamuteeredde mu ddiiro era nga Sebagala bw'ati naffe bw'atuzzeemu. Yayogera ki? Pulezidenti Museveni yatuwa obudde era mu kutuwa obudde obwo n'asooka wali yatuwulizanga nga bw'atwanukulamuko, naye bwe twamala ffenna okwogera naye n'atuwulira ebyafaayo by'eggwanga bino nga bulijjo, kubanga muna byafaayo muna history, n'atubuulira ebyafaayo by'eggwanga bino byonna mu mbeera zonna n'atubuulira engeri gyetwagala okutaleka awamu, engeri gyetwagala okugamba nti tutambulira ddala, engeri gyetwagamba nti eggwanga lirina okubeera nga litambula lirina emirembe. Naye tugamba nti buno obunkeke bonna obw'enjawulo tulabe biki bye tuyinza okwongera okukola okulaba nti tutambuza eggwanga lyaffe. So okubeera nti yatukakasa naga nti tujja kgenda mu maaso n'okwogeraganya n'okuwuliziganya ku nsonga zino zonna zimukoze zimwogeddeko. Nolwekyo ffe tulaba nti gwali mukisa mulungi kugamba nti omukulembeze w'eggwanga atuwadde akadde n'atuwuliriza, naffe tukukakasa tujja kgenda mu maaso n'ogezaako okwogerako ne bannaffe ab'enjawulo. Ku babuuza engeri bano gye beeronzeemu okugenda ew'omukulu, ono bw'ati bw'agambye. Ekyokugamba mweronda mutya ekyo bakitulekere, kubanga mu mbeera zonna tewaliwo kugamba nti tugenda kuyita bannange tuyise abaagala okujja abaagala okukola bwe kino. Buli kimu kyonna kibeerako abatandika. Ne gavumenti eno eri mu buyinza bagamba batandika abantu bameka 27 batandika 27 ne batandika okukola program, naye abalala bagenda bakola ki babeegattako. Bo beeronda batya mu mbeera efaana bweti. So n'abantu okutandika ebibiina bino eby'amaanyi ebinene katugabe biri ku opposition, olowooza ggwanga lyonna baaliyita abantu baatulegata tutandikewo ekibiina kino, abantu bagenda bakola ki bakyegattako mu mbeera zonna. So nolwekyo eyo si nsonga wabula ekinyusi. Ono kyokka akkiriza nti mu kugenda ewa Pulezidenti tebaasoose kwogerezeganya ne bannaabwe bwe bali ku ludda oluvuganya, kyokka n'agamba nti buli nsonga etandika n'abantu batono nti era bategese okwogerezeganya nabo, kyokka n'agamba nti lwakuba bo enteekateeka yaabwe baagikoleddemu musana wabula nti bangi ku b'oludda oluvuganya abazze basenkana omukulu mu nkukutu. Kati twali tosobola kugamba nti buli omu tumutegeeze era eno ensonga ejja kutambula kubanga eno coalition of the willing
abantu abalaba ekifaananyi ngaffe bwe tukiraba abali ku opposition bajja kubeera nga twongera okwegatta nabo okutambuza ensonga. Wabadde okusinkana omukulembeze w'eggwanga mu bantu ab'enjawulo mu opposition mu nkukutu, ekyo kibaddewo nga bamusinkana mu kyama, abamu nga bamusinkana nga bambadde na zigomesi, abamu nga bamusinkana nga beebikiseeko, okitegeera netugaa ti no. Bannabyabufuzi okuva ku ludda oluwabula gavumenti bangi abazze basinkana omukulembeze w'eggwanga era abamu ne batuuka ne ku ssa ery'okutta nayo omukago, wabula nga bannayuganda bagamba nti mpawo kiri awo kye baalabye kivuddemu kino. Era manyi nti bangi bayizoga ti neddayo okutuzigezezzaako tezinavaamu birungi, naye toyinza kukoowa ng'olina omulwadde gw'ojjanjaba nga tannawona. Kyokka ye Latifu Ssebaggala ne banne okuli omubaka ow'Amawokota South Yusufu Nsibambi bagamba nti balina essuubi ly'amaanyi mu kaweefube ono gwe batandiseeko. Ssente za Kajubi ne Maido John be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.